Springboard dakiika 7 ziyise ku ssaawa 2 nkyali Munasengo Mary Namirimo. Tugenda kuba tutunuulira ensonga ya mob justice, okutwalira amateeka mu ngalo abantu ne beekolera ku bye bateebereza okuba nti bazizza emisango. Ensonga eno eviirako abantu okufa oba oliawo n'okulumya abalala, ekikwekweto eky'okuyoola abenyigidde mu bumenyi bw'amateeka obwo kisobola n'okuzingiramu basaalumanya n'ebirala bingi nnyo ebitasaana. So tugenda kutunulira ensonga eyo gigenda buziba. Tuline omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Afande Muhammad Sebuliba, mukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu bbendobendo ly'e Nansana gwe tuli naye amakya ga leero. Tugenda kutunuulira nnyo ensonga eyo eya mob justice. Tugenda kusooka tutegeere mob justice oyinza kukitegeera otya, kiva ku ki era kirina bibi ki, bizibu ki bye kirina eri ggwe ayinza okwagala okwenyigira mu kizibu ekyo oba mu nkola eyo oba mu bumenyi bw'amateeka obwo. Agenda kulamusaako ate n'oluvannyuma tube nga tutandikira. Afande, kabadde kaseera kawanvu, tusanyusa okulaba. Waaw, nange neesiimye okubeera ku KTV. Amanya n'eddoboozi Assistant Superintendent of Police Sebuliba Muhammad, nga nze omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu bbendobero ly'e Nansana. Ndi musiimu okubeera nga tufunayo akaseera bwe kati ne tujja ne twogerako ne baganda baffe okubewabula, okwetereeza n'okumanya wa we tuba tukoledde ensobi ffe nga mmwe nammwe nga ffe, olwo ne tulyoka tutambuza eggwanga lyaffe obulungi. Abadde munnabyamizannyo lukulwe, abadde omuzannyi wa rugby ng'alina ku ttiimu ya ggwanga omwami Sydney Gongodyo, erinnya ly'ensumbu eryo, yafudde mu mbeera bw'etyo n'aleka famire okuli omwana omuto, omukyala n'abantu abalala babadde alabirira lwakuteeberezebwa kuba nti yasise akasawo mbu ku mukyala, ekitaabadde kituufu okukakkana nga mob emukakkanyeeko n'emukuba n'emumiza omukka omusu. Afande, ebikolwa ebyo biva ku ki? That was so bad. Era tuvumirira ekikolwa ekyo bwe kityo, era tusaasira famire eyo yaviiriddwako muganda waffe, era tusaasira baluganda, mikwano gye mwenna n'eggwanga at large kubanga abadde agasa eggwanga. Kibi nnyo nnyini ddala. Yasaba omwoyo gwe Omukama agulamuze kisa ne famire ye aginyiga ebiwundu, because okufa gwe nga gwe okuwulira nga kwa bulijjo naye wekuba ku ggwe tekuba kwa bulijjo. Ekikolwa kyabadde kibi, and we are against that. We are against that. First of all, bannayuganda tulina okubeera ne sense of humor. Sense of humor, wobeera n'obuntu. Ekizeesa obuzibu ennaku zino nti obuntu butuweddemu, tetukyalina buntu mu ffe, tetukyalumirirwa, tetukyatunula wala, era ekintu ekyo kibi, because first of all kyenyinza okugamba ku kigambo mob justice or mob action, kyekikolwa ekikolebwa ekibiina eky'abantu nga kikontana n'amateeka. Era ekikolwa ekyo kibi kubanga kikosa community, kikosa ebiwayi lo egundi eddamuzi, esiga eddamuzi, kikosa society, ate kikosa families. Because if you look at that scenario, olabira ddala obulumi. Ate ebiseera ebisinga ebintu ebyo ebimu biva ku concocting oba okuteekawo ebintu ebimu, biva mu bujja, jealous, biva mu mistake identity, okwefaananyiriza oba okusuubiza, biva mu kubeera nga gwe selfishness interest mu gwe nga olina okweyagaliza, biva mu butaagaliza. Ebikolwa ebyo oluusi abantu abamu abadde victim babadde innocent. Afande, olina kyogambye nti ebiseera ebisinga embeera bw'etyo eviira ku bantu kuba nti tebakyalina buntu. Bikolwa ki ebiviiriddeko, mbeera ki eviiriddeko bannayuganda okuggwamu obuntu? Era sisobola kugamba nti waliwo embeera yonna esobola okuganya okuvaamu obuntu kubanga ekyo kya butonde. Oba nabo balina bye bayiseemu. N'oba oyise mu ky'oyiseemu, because okuvaamu obuntu tekigenda kukuwa ekyo ky'oyiseemu kutereezebwa, wabula ate ogenda kwongera munnyo mu bbwa.
whenever you sow a seed like that, you are creating a deep pain for your generation. Ekintu ekyokuyiwa omusaayi kikolwa kibi ekiriko ekikolimo. Tekikoma ku ggwe wekka. Omanyi sometimes tugenda nga tugereeseza nti ekikolimo ky'enkoko tekitta kamunye biki. No, kigitta. When you are letting someone's life go because you are disappointed, because gwate olumiddwa nnyo, ine ennaku nnyingi nnyo, olituuka okusaanyaawo obulamu bw'omuntu, ekyo kiri haramu, kikyamu. Tewali beetu n'oba oyise mu mbeera etya era ebyo bimugamba bannayuganda tubonyebonye nnyo omutima gyaffe girina ennaku tusazeewo okutta abantu. That is wrong. That will not be a solution to what you want to be. Katonda taganyangako muntu yenna kuba na buyinza kusaanyawo obulamu bwa muntu mulala. Okumanya talina buyinza yenna kutta oba kuggyawo bulamu, ekyo kiri condemned. Olaba ne wemba nkukutte ng'obadde olina gwosse sikutta. Because the law doesn't permit me. Therefore tugamba tewali lukusa, tewali kyoyinza kuyitamu kisobola kukuleetera kutta mulala because gwe wenyiyiddwa. Tugivumirira because omutima gwo okukaluba okubeera gumite gugenda ate kukosa nnyo. Because there are things we speak, there are things we do, but ngate that is selfishness. Because if I don't mind about my family and I mind about me, kati family nakola yaki? Because nze kyengenda okukola ekikolwa kino kigenda kwambalibwa abaana bange n'abaana b'abaana bange bakisasulire. Afande ng'oggyeko abantu okuba nti baggwamu obuntu, nsonga ki eziviirako abantu okwenyigira mu mob justice? Ekireetera abantu okwenyigira mu mob justice at some point, it is a result of jealousy, obujja. It is a result of mistaken identity. Obujja afande buviirako butyensi. Abantu bangi balina ensaalwa. Abantu bangi babatolinga entalo zaabwe nabanga abadde alina obutakkaanya n'omuntu. Ye solution ye n'agamba omuntu ono lumu ndi mukosa. There is a scenario, there is a lady, there is a girl and boyfriend. Balina enkolagana yaabwe ng'etambuddeko. Time yatuuka omuvubuka ono ne bafuna obutakkaanya n'omuwala. Omuwala kye yakola n'afuluma mu nnyumba. Oyafuluma mu nnyumba n'atandika okugera kati omuwala yadduka emisinde ng'agamba omubbi ng'akuba enduulu akubira omuvubuka ki enduulu nti mubbi naye nga bafunyemu obutakkaanya. Kati in him or in her she didn't know the repercussion. Omuvubuka, I think she knew. But the boy was killed. A young man was killed innocently. Why? Because of selfishness yoli. Okweyagaliza okulowooza nti ye anyize nnyo tayagalira musajja ono omukazi oli omulala akole ki amwagale. Yamusibako kyabubbi n'akuba enduulu batuuze ne bamukaka. Because ate they were sympathizing with this girl who was really a bad person. Omuvubuka yafa. Kati ekyekulugambye nti abantu bangi bafa not because balina omusango bazizza. Kati ng'omuvubuka ng'oyo. For example, scenario yabaddewo mistaken identity. Oli bamuseeka kasimu ate kikwewuunyisa era bannange banega tubeere beegendereza nnyo. Omuntu yennyini nnyini oyo atandika kerere yaba omubbi. Abuza buki? Bujulizi awo sayimu eyo. Kati bakuba olikirabika eyabba yennyini. He was in a crowd. Kati olw'okubanga ono abadde ayitawo kati ate oli yennyini n'alabanga bayinza kati ye n'atandika oyo omubbi because of omuwala ali despite ategedde omubbi oba omukyala naye yagamba omubbi omusajja olw'okubanga yali amanyi ali innocent. That consciousness comes in you. Ogenda okujjuukira nga bakukubye naye kati ye teyamanya mu butuufu yalowooza byakusaaga because yali innocent. Mwekyo mistaken identity omuvubuka oyo akubiddwa atiddwa. Kiki ekireetera mob okujoininga? Kubanga bwenkuba enduulu omubbi gwe ki ekikujja ku by'obadde okola otandikirewo ate otandika okuba nga tomanyi gye bivudde. Ekyo nagambye nti we need, that's why era tukola omulimu gwaffe ngaffe police gwe bayita community policing. We engage people because when you see
olaba lwakubanga nti kino kyaba soundings noolaba bagiyita statistics engeri mob justice gyabaddewo n'engeri gyagenze akendeera we have an increase in the decrease. Really? Yes. Ogenda n'olaba sequence eyo tuyina decrease y'amaanyi compared to the other years. Era ne kuno baasoma statistics y'emisango yali droppinze nnyo. Kati tugenze tuyogera nga tugamba abantu mube nga mumanya ekyokola ate mumanye nti mwina gye mwina okuddukira. Temuggwamu maanyi olw'okubanga nti olina gye watwala omusango n'otayambibwa n'olowooza nti kigenda kubeera bwe kityo. Afaane nga kokonye ku nsonga eyo yennyini gye mbadde ngenda okubuuza nti ekyokubeera nga abantu basalawo ne batwalira amateeka mu ngalo tolowooza nti baba baggye obwesige bwabwe mu bitongole ebikuuma ddembe nga poliisi musiga eddamuzi nti ne bwe naatwala omusango gwange mu kooti guyinza okumaliriza nga sifunye kyenjagala. Kituufu ne waliwo kye bayita hearsay. Kati ekintu ekiviirako mob justice nzijaawo ekiviirako mob justice lugambo olugweteke olutaliiko bujulizi ne luvaako omuntu okuttibwa. Kati ne bino bye bagamba nti wengenda ku poliisi n'empa basijja kufuna buyambi kyekyo ekiviirako ekyobulimba kubanga abantu bangi they've received justice. Naye gwe obuzibu tuyina nti twagala olukwata akammonde nga mbadde njagala kabeere chips nkaliirewo kafuuka chips kasitakatadde mu butto tekagenda kubeera chips. In my mind mmanyi njagala chips kati nze ndowooza nti already chips naye seeba chips nga tegenze mu butto oyo ate n'okateeka mu butto n'okajja mu watefuuse chips kalina okujja. Kati ebiseera ebisinga twagala oluwaabo musango gusalwe naye oluuzi ate gwe notaba nabo gumiikiriza because oluusi oba olina gy'olaga olina by'okola n'ogamba mpabe omusango gwa musango naye oba owaabye omusango leeta obujulizi leeta obujulizi. Of course because you have to be sure waliwo ababaddewo banzibyeko essimu bakubyeko essimu. Yes, oba bakubyeko essimu then waaba omusango gwo falifaisi katunoonyereze kubanga omuntu otomuyina bwe buzibu obwo obugumiikiriza obwo bwe butuleetera okukonkuludinga tetuyambiddwa. Woba oleese omusango ogwo n'oguteekayo ate n'ovaawo n'ogenda omusajja ono tugenda musiba the fact is abbye tugenda mutwala ew'omulamuzi naye omulamuzi agenda kutunuulira mu report gye tututteyo nga teyina binyusi birumiriza muntu ono era agenda mutta wanaamuta bagenda kugamba sigedde mizi tukyaleesiga libbi toyagala kuwa bujulizi nti ate otya. Kati awe waviirako obuzibu nti tugeze tubasomesa these days people no longer fear kuwa bujulizi because abalowooza nti agenda kuyimirira mu maaso g'omulamuzi aba obujulizi. No, wojja n'okola statement nti omuntu yanzibye nowa statements zo nowa n'ebiraga oba ekintu kyeyabbi olina ne receipt yakyo ne tufuna zi footages kwabanga waddewo yabaddewo tatya najja naye naawa statement omuntu oyo wagenda mu kooti bagenda musiba. Obujulizi buubwo kati musango gwa Sydney oyo omwami asekaaseka oyo ateeberezebwa yoli gwe tulabye mu yellow t-shirt ng'akutte oguti ate tolaba nti naye yakubye konde evvannyuma. Kati ate tolaba nti naye ate omuzannyi wa gundi eyo wa boda oyo oyo wa boda kati tolaba nti kati omusajja oyo wabanga wa boda naakola ekintu ekiyakoze obujulizi weebuli era obutambi weebuli. That one is obvious. Omusango gwawabiddwa era omusango abujulizi weebuli era omuvubuka yajja kusibwa singa wanaabayo abalala bongerako. Owolereza ekyokulwa ennyo ku misango naye ndaba nga nsonga nnene nnyo omuntu n'awaaba omusango gwe ne gutambula paka myaka 10+ ne batuuka ne gusala ng'ensi yabivaako nadda. Wabaawo obunafu obwekwese mu prosesi y'okunoonyereza. Ebiseera ebisinga tutta emisango ffe ffennyini. Why? Because twagala obwangu ate tuwuliriza abalala bangi abatalina musango. Because everyone buli muntu kyemulina okumanya nti buli muntu bagamba tewali alumirirwa nga talina kigendererwa.
oli ajja kulaga nti musango gwagulimu nnyo ererere kola bwoti kati ate akujje ku mulamwa kati obwesigu obujje mu ono obuteeke mu oyo atali ku musango ogwo ogenda okumaliriza ng'omusango gulaginze oba ekinyusi kyennyini ate oli akikubyeko because naye oluusi eyamusindise okubeera nga befriendinga y'omu ku bali gwe baliko ku musango kati afune information yonna ogenda okulaba nga tekyalina makulu kati ate gwe ojja kunenyaani poliisi oba esigedde muzi oli ojja muignoringa because he has no talina makulu mu point eyo kubanga olaba si yabikwasaganya naye ekigambo kyajjawo oba ekigambo kyalesya gwe obutayogera oba ebigambo byoyogera ebadde ebyekyama n'obimugamba n'abizzaayo biyamba n'oli okubeera nga yeerwanako. Naye omusango lwaki gwanditutte emyaka 10? Omusango tegutwala myaka 10. That's why I've told you nti wabaawo obunafu obukoleddwa mu kunoonyereza. Kati waliwo omusango ennaku ezo gwakyamuukiriza bannayuganda era gwawulirwa mu bbanga lya sabbiiti tezaali 2 essaawa eno tewali amanyi kiddako. Era abamanyi bamanyi n'abatamanyi tebatamanyi. Ekisinga obukulu kye tulina okumanya nga bannayuganda nti nze sebuli bakisitamanyi tekitegeeza nti tekiriiyo oba kyesitalinaako bujulizi tekitegeeza nti kyakolebwa. Kati waliwo ebintu ebimu byotajja kwogerako because toyina concrete information about it. Why? Nti tomanyi kigenze kitya oba kiri kitya because kyenjagala okuwulya kino naye mu process nga sinabakiwulya waliwo obuwaayiro obwateekebwawo because omuntu yenna nga we nagambye nti ngukwata nga wasse naye sikuganya sikutta ekitegeeza nkuwa naawe chance because court singa teyaliiyo singa amateeka gakolebwanga mob action naye kitegeeza nti wemba ngaweze mu court naawe owulirwa okola olina statement gye wakoze n'ogamba nti omuntu asobola okukola ekintu ng'ate naafuna ekigera ekitali kyekintu ekyo ekitegeeza nti there is what they call okuwulirwa. Kooti eteekebwawo gwazizza omusango ekuwulira nanga gwe bazizzaako omusango empulira nazizza omusango emuwulira. Naye afande ffenna tugenda kuwumulamu naye nsaba ffenna tukkiriziganye nti n'okulwisibwawo kw'emisango okwetuuma mu kooti ne girwawo oba n'enkwata y'emisango mu bitongole kati nga poliisi naye contributinga ku mob justice tukkiriziganya ku ekyo. Kye nagambye kiva ku ki mwe mwennyini mwe mugyonoona desperate gy'olaga n'otandika okugenda eno n'eno etta obujulizi. Ekituufu ekyalikoleddwa kyandibadde ki? Waliwo kye bayita dilute okugyamu okunaabuula. Kati ebiseera ebisinga emisango gyaffe tugyettira because of the desperation which is normal. Oyagala kintu kikolebwe kati ogambye ono kati jjukira obuzibu tulina nti poliisi terina bamalayika. That is the challenge we have. Nti nga bw'oli nange bwendi enjawulo nti nkola guli okola guno. That means nti obunafu bw'olina nsobola okuba nabwo. Kati gwe manya nti oba ozze n'owaabo mu musango gwo oli mu right place era obanga oli mu right place why should you again share your information you got from this side to the other side? Omanyi ki oyo gw'obigamba naye akulira mu ddiba nga ndiga nga musege. Tugenda kuwumulamu katono tukomona ekitundu ekyokubiri tukyatunuulira nsonga ya mob justice. Tulina afande Muhammad Sebuliba mukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu bbendobendo ly'Enansana. Nze Munasingo Mary Namirimu tovaawo. Program the Springboard kitundu kisembayo njagala kujjukizaako gwe atulaba ensisinkano y'abalabi ba Kingdom Media abalabi ba KTV n'aba 93 Kingdom FM wano tugenda kubeera wano ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwennyini ennaku tutandise okuzibalira ku ngalo tugenda kubeera mu nsisinkano gumite omwaka eya 2026 wano ku CFC amaka ga Kingdom Media. Ebirabo by'okuwangula bingi nnyo ate nga neteekateeka ku mulundi guno erongooseddwamu nnyo ebinnonogo bingi nnyo ate era ku olwo lwe tugenda okumanya omulangira wa Kingdom Media n'omumbejja wabeerawo awo engeri y'okubbinkana mwe tumanyira ani agenda okutwala omukisa ogw'okulanga ebyamaguzi bye oba saaviisi ye gy'akolako omwaka mulamba
ku ssente entono ddala n'amuddirira tumuyita omumbejja era naye afuna packages nnyingi nnyo ate era ku kasente akasaamusaamu n'alanga omwaka mulamba beddu tubadde tukyatambula ne bannaffe aba Homisdalen Schools nga abalangira ate ne bannaffe Papa Shewers Network nga abambejja ba Kingdom Media era tubalangidde nabo bennyini batujulira ku mulundi guno twagala kumanya anabeera ggwe oba anabeera mukamaawo mujje okwetaba mu nteekateeka eno kyangu nnyo jangu ku lunaku olw'olwanga 2 omwezi guno ogw'omukaaga osobole okuba omu ku abo ababbinkana mu nteekateeka eyo tomanya oyinza okunywa mu banno akendo n'obeera omulangira waffe omwaka 2026-2027 oba omumbejja wano ku CFC Emengo mu Kisenyi nga 2 omwezi guno omwaka guno gwennyini mu nsisinkano Gomite kyali Munasingo Mary Namirimo atutunulira ensonga ya mob justice kibi nnyo nsonga ya bulabe nnyo eviirako ebibi bingi nnyo eviirako repercussions nnyingi nnyo oyinza okukola okwenyigira mu mbeera eyo olw'okukyamuka olw'okulaba abatabuse naawe n'oyagala otabuke omanyi tulina obuzibu osobola okusanga abantu nga baseka naawe n'otulika n'oseka nga tomanyi lwaki baseka kibi sooka omanye ekigenda mu maaso kigenda mu maaso lwaki ddala naawe osaanidde okubeegattako ekituufu ky'olina okukola kyandibadde ki tulina Afande Ssebuliba Muhammad mukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu bbendobendo ly'e Nansana ekitundu ekisooka twogedde nnyo ku biviirako ezimu ku nsonga eziyinza okuviirako bannansi okutwalira amateeka mu ngalo naye nga emu ku nsonga nze gye nnokoddeyo gye ndaba y'enkwata y'ebintu engeri ebitongole ebikuumaddembe gye bikwatamu emisango n'ekitongole eba n'essiga eddamuzi ekitongole ekiramuzi eyo mu makooti emisango girwayo nnyo ate ne giba nti omuntu ateekamu obudde n'ateekamu akasente Afande n'ateekamu amaanyi ne batambula n'otuuka n'okoowa omusango waguwaaba oli lubuto omwana n'akula n'afumbirwa nga n'omusango tegunnaba kusalibwa ebintu ebyo bimalamu abantu amaanyi lwakuba nti gwe wakanyemu n'ogamba tulina okukkiririza mu process nti bwe kaba ng'oyagala akamonde kabeere chipusi olina okukawaata n'okateeka mu buto ne kajja ate n'okalinda ne kawola paka ddi Afande olumu birwawo nnyo gwe ensonga gye weesigamyeko gamba nti naffe bennyini abatwalayo emisango tuli basobya tusharing information n'abantu abatali batuufu ekituufu ekyokukolebwa kyandibadde ki ekituufu ekyokukolebwa kugoberera mitendera emitendera gyo gyoba gye bwenkana gimenya naye ate gye giba emituufu nze nemba P7 nemba nga tosobola kutwala mwana wa myaka 3 atule P7 naye nga ate asobola ogituula naye ekinaavaamu kinaaba ki tajja kuyita oba oli awo n'okuyita asobola okuyita naye kiba abnormal therefore tugoberere process. The problem with us, we break ourselves before we reach the destination. Twemenya nga tunatuuka ne kitulaga. Olwobeera nga oli so negative on certain things, you can never get justice from such a thing. Kiki ekivaako negativity? Negativity eveera mu corrective. Okusinziira ku by'ozolaba kisobola okukuleeta naye ate by'ozolaba tobitegedde kubanga by'owulidde. In here we don't go deep in finding out things. Tetugenda buziba bw'okumanya ekinyusi ky'ekintu. Tukirabira ku front and we conclude. Ate buli omu alina okubaako ky'amanyi. Bayita obuzibu bwe tulina wano nti buli omu alina okukakasa nti akola ki? Amanyi. N'atalina ky'amanyi na kyawulidde ng'abadde ayitawo n'awulira abaako ne kyakakasa. Kati omanye ekintu kibaako ne mob justice. Just because we are not informed at some point. At all we neglect the information due to what we want. Tulekerera information gye tulina okutegeera ne tugenda n'ekyo kye twagala kubanga kye tufuula comfortable. Oli genda ku mulimu, olina by'okola, n'owulira ekkerere, n'ova ku by'okola, n'ojja. Ate ojja tomanya kumanya ki ekigenze mu maaso otandikirawo. Kati for example, such instances or such an incident that happened, abantu bangi bagenda kukosebwa. Mbadde njagala awo tuswitchingire ddala ku bivaamu. Yes. Biki ebivaamu nga wenyigidde mu mob justice? First of all, okosa community.
community at large wakoleddwa ekikolwa ekyo oyambaza it might be oyambazaawo ekikolimo where omuntu wattiddwa that is an effect by the way tewasigala kyekimu omusaayi ogwo gululuma oyambazaawo ekikolimo ekyokubiri gwe kennyini eyenyigidde mu kikolwa ekyo ekikolimo ekyo kikwata naawe ku baana bo because ogyewo obulamu ate musaayi because togulinaako no one has ever manufactured blood tewali era bagujjamu gwe kwega tewali ekitegeeza nti kya bbeeyi toyina muntu asobola kikola ekyokusatu kikosa famire zaabo bannaalumanya ne basaalumanya kati omuntu gwe abadde ayitawo obuyisi akatambi ako ne kakukwata newankubadde ng'obadde tokubye tokoze eki ne because you have been part ogenda kukwatibwa olennembe n'omusango gwokola ki gwotamanyi that is kikosa ekyokusatu famire eyo yakwatiddwa n'oyattiddwa ofa attiddwa ayina abaana abo bagenda kufuuka bamulekwa premature nga obudde tebunnatuuka era abaana abo entambula yaabwe ey'obulamu egenda kubaako obuyinike ku mutima nti ekyo kigenda kukosa kigenda kumuleetera okubeera gumite nti if they could kill my parent why not me nange nsobola okutta ekyokusatu kireetera abaana bano abato ababa around because abantu batambula n'abaana baabwe incidents ezo nga zihappening abaana balaba omwana ono omuleetamu omutima omukalubu gwogenda okunenyeza poliisi enkya poliisi tetuyambye alabye ekikolwa ekyo omuteeseemu omutima omukalubu ogulaga nti omuntu asobola okufa ng'era n'okulaba omusaayi gw'omuntu si mawulire tekikkanga in those days abantu bwe omusaayi kyalinga kitiisa nnyo olaba n'ebisolo tebaabisaliranga ng'omuntu bwe baali bagenda kusala nkoko nga bagenda wala but because now we sing omusaayi tegukyalina makulu abaana abo bagulaba kati omwana oyo tekimuganya kubanga asomye n'akyawa okusoma n'atuuka myaka 13-14 atandika okuba abantu peva because it doesn't talina bulumi kati ekikosa community alabanga kya bulijjo ekyokutaano mu gundi tutta obujulizi omuntu oyo luisi nawaba nga azizza omusango gwakoze ndikola mob action tugenda kutta obujulizi nti waliwo n'abo ababadde around nga nabo baziba misango olwono afudde ng'abadde muziwa misango tuba tetukyalina information yokutugenda kukola ki yandibabuulidde kati kivuga nga kigenda era kubeera continuous nti obumenyi bw'amateeka bweyongere because ono abadde agenda otuwa ekinyusi ky'abali afudde ekyokuna tulwebuula emirimu gya security ne sigedamuzi because tugikalubya si kukalubya muba mulabikanga mu abatasobola kukola because bwe baba tebeesize nti katumutwale ku poliisi kiba kitegeeza tebalina trust mu poliisi tebalina kinagambye nti whenever you have such a negative mind kiringa maamawo abamaamawo nawaba tomwagala you'll never get another mother you just have to embrace that mother omwagale ebintu bitambule naye aba alina okwetereeza anti era yeetereeza naye ate nawe oyinza okuba nga olina perception maama wange ono yandeka ndi muto waki yandeka recently I had a scenario at a station omukyala yagenda n'azaala omwana n'amuleka nga wa myezi 8 myezi mweka n'amuleka omusajja omwana ono akuze ali ne taata we ate ne maama we oli kati taata aleka yagenda n'alaba nga omwana ono omwana akuze ali ne taata ne maama omuto omukyala wa taata we naye maama yamuleka na maama n'agenda naye n'afumbirwa yalina n'abaana kati bameka kati omwana ono bagezi kyeka nga waliwo obutandise okubeera nga buvaayo mubeeruka mu mwana ono kabala karakita z'ono omwana ne banne tandise okwemakula ali ne bayita oli omukyala nga oli omukyala talabikako maama omwana omusajja agenda atwala omwana ku DNA gwe yafuna nga myezi meka nga siwuwe ng'omwana ali mpisi senior 2 nga siwuwe kati omwana ono n'akaaba nga taata amugamba agende wa maama wo family gyakuza amanyi
yetali ye kati ate agamba agende ate ne maama gyamugamba okugenda maama gye yafumbirwa alina abaana kati bameka nine omusajja gwe yafumbirwa tamanyi nti alinayo omwana omukulu olaba wenkutwala kati omwana alina okwagala maama kumpaka kati maama alina ensonga ze nga abantu nga ffe abaana b'abantu tumusalira omusango naye maama agamba nti baali bagenda kumutta kutani ye n'okulaba ng'awonna obuzibu obwo ng'ate alina gy'asobola kutwala mwana yagamba kamuleke mu safe hands okusinga omumusuula mu kabuyonjo okusinga omumusuula ku kasasiro okusinga omumwettira kati ebyo byonna tusobola bikonsidaringa bwe batamutta nazzaako ki emyaka egyo gyonna baagala mutta emyaka egyo gyonna baagala mutta naye abadde amanya afuna information about the child abadde amanyi no njagadde nkulage kati awo petumusalidde omusango naye bambi wogera dipu naye n'otuula naye n'omuwuliriza tomanya ayinza okuba nga alina ensonga ze ezitasobola kutegeerebwa kati that is why the problem comes in nti tulina engeri gye tusala oba gye tuconcludinga due to what is physically seen kati nammwe abantu era ngezaako nnyo era nga nkikkaatiriza temuyina mwejjeemu embeera y'okusyawa police let's work hand in hand to eliminate crime fe nammwe we tulina okugjawo obumenyi bw'amateeka ojjukira kyenkugambe wali nti maama oba olina omwagala oyagala toyagala kubanga nkugamba nga ne maama bwe yeetereza exactly poliisi bannayuganda nga banaajagala nayo eyina byeyina okutereeza of course twetereza that's why we come here to get feedback that's why we go to the community ekitutwala mu community kumanya wawe tuweebuuse ne tutereeza we are not static wekiribeera emirembe no waliwo ebikyuka nti naffe tumanya nti wano twakutte nnyo kitegeeza ne tuta kati we tuba tutadde ate mwe ne musigalayo awo ne mutumenyeka ate twemenya ffenna nga society kati nsaba nti ngaffe otujja mu community ne mututegeeza tumanya era tuyiga era abantu baffe tugenda ne tubagamba tukyuseemu wano waliwo obunafu and we clear netwekolamu ki omulimu era mbakakasiza ddala nti what you kyemwalowooza oba kyemwasanga oba kyemwalaba yakyukira ddala kati mukomewo tukole tutereze ebitundu byaffe tujjewo obumenyi bw'amateeka mob justice tugivumirira kati for example everyone saw what happened to that young man he has a family mwana wa muntu alina mukyala we n'abaana taata wa muntu anko wa muntu alina obuvunaanyizibwa yattiddwa olw'abantu n'omululu gwabwe ogwa ssekigwanyizi ekyaleetedde omusajja oyo okugjawo obulamu bwe naye singa twakikwasaganyiza nti singa wabaddewo yakommunicatinze eri poliisi ne tujja ne tugjawo omusajja oyo okimanyi nti twalitaasiza ne tugenda okufindinga out nga si yeye that is where we go wrong tetutwalira amateeka mu ngalo sibulira ddala afande mbasaba bannayuganda tuleke kutwalira amateeka mu ngalo kubanga kigenda kukosa bangi era bangi bagenda kusibwa for that case because akatambi kaalaze eyakubye kasitoba nga wabaddewo notabaako part kyo praying tujja batwala mu mbuga z'amateeka ziramule baba beekobanye of course that is connivance muwabaddewo okwekobaana okugjawo obulamu bw'omulala era nsigadde nze Nsebulira Muhammad mukanaganya wa polisi n'omuntu wa bulijjo mbeerera ly'ennansana mbaagaliza olunaku olulungi lwe bayita Heroes Day buli muntu yenna alina hero munne alina hero we alina abadde mu bulamu bwe ng'amufudde kyali nange olwaleero ŋŋamba nti mukyala wange is my hero why alina byayiseemu byesaaliyiseemu abantu abamu kye batamanyi but she has been there n'afighting entalo ebiri omwo ebizibuzibu n'embeera kyendi nga nze nsobola okubeera ne kasimayiro ng'oluusi ye alina ate amaziga g'ayitamu mukyala wange Happy Rose Day oli muzira wange era nkwagaliza olunaku olulungi tumwogera amanya mukyala wange Sonia Sebulira nkwagala nnyo nkwagalira ddala
Kale program the Springboard bwetero tutambudde natandise ne Hazi Kitunzi wali kusaawe munaawe gwe twatandise naye okuva program lwe yatandise nkwebaza nnyo webalire ddala producer Sebugenyi Joseph, Alan Semuju ku camera, ate abadde atuteekayo ku mpewo Maxwell DJ owakabi neeyaziza nnyo munnange mwannyinaze MC Mats MC the coolest boy on TV obaddeko ng'olaba musibe bulungi mweraba.